Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa abalungi, abantu ba Katonda ab'omuwendo omungi, mbaanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda abukeesezza nga tukyali balamu, erinnya lyebazibwe. Mbaanirizaako mu pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya wano ku TV yaffe Nganzi 3ABN TV Uganda. Mwebali kubaayo nga mugoberera, mwebali kubaayo nga mulaba TV yaffe. Mukama abawe omukisa. Obudde bukedde, tulina okwebaza Katonda abukeesezza nga tuli balamu. Pulogulaamu yaffe eno nzikiriza nti waliwo abatugoberera nga bagirinda ne babeerako buli ssaawa ku makya gano eno okuyiga ekigambo kya Katonda. N'olwekyo mbeebaza mukola okusalawo okusinga okuba okulungi. Kya nsonga bulijjo okusooka okweteeka mu maaso ga Mukama Katonda nga bukedde nga tugenda okukola emirimu gyaffe. N'olwekyo mbaanirizaako mwebale, Mukama abawe omukisa. Abalamusaako si mulala yenze erinnya Omukadde ya Daniel nga mpeereza mu kkanisa ya Naluvule Town Church esangibwa awo nno Naluvule ku kkubo erigenda Hoima. Abatera okugenda Hoima Road awo Naluvule Town Church we tuweerereza nga tuli mu ttwale erya Kampala Buwanguzi District, ate n'ekkanisa yaffe etuzaala eyitibwa Naluvule SDA. Fenna eri tugiyita Mother Church. N'olwekyo gye nvudde okujja okuweereza pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya. Tugenda kubeera ffenna okumala wiiki nnamba nga tuyiga ekigambo kya Katonda wamu. Mbaanirizaako ate era mbakoowoola tegeezaako ne munno temusuubwa kyokuyiga kyaffe kino eno nga tuyiga ensulo ya pulogulaamu yaffe nga tuyiga ekigambo kya Katonda. Jangu tubeere ffenna. Ab'e Naluvule babatumidde omukyala awamu n'abaana, mukyala Mukadde Keya awamu n'abaana Baby Faye ne Junior, n'abalese nga bali bulungi. Ate omusumba waffe Musumba Yusufu Mbabaali awamu n'abakadde mu Kampala Buwanguzi mbalamusizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Mu kaseera kano eno nga tugenda otandika pulogulaamu yaffe, okuyiga kwaffe tugenda kufunayo oluyimba okuva mu kitabo kyaffe ekyennyimba za Kristo. Ate bwe tumaliza tufune essaala eggulawo tutandike ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Tutandike ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Katonda waffe omwagalwa omulungi, Kitaffe omuyinza ebintu byonna, webale kubanga otwadde ate omukisa ogwaleero okuyiga ekigambo kyo. Tukwebaza kubanga obukeesezza nga tuli balamu, erinnya lyo ggwe liwe bw'ekitiibwa. Kaakano tuzze okuyiga ekigambo kyo mu pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya ku TV yaffe 3ABN. Katonda waffe omwagalwa, jangu otuyigize ekigambo kyo. Tuwa amagezi ag'okutegeera ebyo by'owandiisa eri abaddu bo n'abazaana bo okubitegeera ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abaagalwa, ekyokuyiga kyaffe kye tuzze tutambulirako mu pulogulaamu yaffe n'ensulo ey'enkya, tuyiga ku kitabo kya Kubikkulirwa. Twebaza Katonda kubanga atuwadde omukisa okuba nti tuzze tuyiga ekitabo kinene kya Kubikkulirwa. Nzikiriza nti mubadde mujja mugoberera ebyokuyiga byonna ebibadde bibeerako. Weewaawo abayigiriza bangi badde bazze nga batuyigiriza nga batuyigiriza mu kitabo kya Kubikkulirwa, ate nange we bakomye we ngenda okutandikira. Njagala okubategeeza nti engeri ekyasinze okuyigamu obulungi ekigambo kya Katonda kwe kuyiga nga tuva ku kanyiriri ku kanyiriri. Nga tuyiga si ngeri ya muwawa kupaaluuka. Naye mu pulogulaamu yaffe n'ensulo ey'enkya tuweereddwa omukisa okuyiga ekitabo kya Kubikkulirwa nga tuyiga kanyiriri kanyiriri
ssuula ku ssuula twongere okutegeera obulungi ebigambo ebyo Katonda bye yawandiisa. Nga bwe twalaba mu byokuyiga ebyasooka okubikulirwa kwa Yesu ng'akukwasa Yokaana, twongere okutukutegeera biki Yesu Kristo bye yawa omuddu we Yokaana. Ntegeera bulungi? Ng'abimubikkulira ffe tubitegeere. Kaakati nange awo ngenda okutandikira tukyali mu ssuula esooka. Bwe tugenda okutandikira tutambule mpola mpola tukkiriza nti Mukama ajja tuwa omukisa ebigambo bino tubitegeere. Ate tukkiriza nti agenda tuwa amagezi ag'okutegeera. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwa January. Era ekyokuyiga kyaffe kiri mu kubikkulira essuula esooka olunyolo 18 we tugenda otambulira. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero, leero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi ogwa January. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiri mu kubikkulirwa essuula esooka olunyolo 19 nga bwe twalaba ku mulundi guli olunyolo 18. Kati ate olwaleero tugenda tandikira ku lunyiriri olw'19 naye ng'omutwe gugamba nti omulimu omukulu. Njagala tugende ffenna mu kubikkula essuula 11 essuula emu olw'19 waliwo ebigambo ebigamba bwe biti. Njagala obiwulirize bulungi muganda wange ne mwannyinaze. Bigamba nti, agambye nti kale wandiika by'olabye n'ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo. Mukama waffe yeebazibwe. Waneena atugamba nti okuva mu 1600 okutuuka mu 1660 okutuuka mu 1672 John Bunyan yali abeera mu ssaza ly'e Bedford Gowal, gye yasibirwa olw'okubuulira enjiri mu bumenyi bw'amateeka. Mu kiseera ekyo n'atandika okuwandiika ekiwandiiko eky'Obukristaayo ekirungi ennyo, oluvannyuma ekyafuukamu ekitabo ekyaweebwa omutwe olugendo lw'omulamazi. Agamba nti bw'atyo Katonda yawa omutume Yokaana obuvunaanyizibwa obukulu ennyo obw'okuwandiika ekitabo ky'okubikkulirwa ng'asinziira mu kkomera. Wabula mu ngeri endala obuvunaanyizibwa bwa Yokaana bwo bwali bulambulukufu. Yali wa kuwandiika kye yali alabye. Mu kwolesebwa okwamuweebwa Katonda kwe kugamba ekyo nabbi kyali mubaka wa Katonda. Nga bwe kiwandiikibwa mu kyamateeka 18 nti ndibayimusiza nabbi, nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke, era alibabuulira byonna bye ndimulagira. Mukama waffe yeebazibwe. Nga tuyiga ekitabo kyakubikkulirwa, waneeno mu kubikkulirwa essuula emu olw'19 batulaga omulamwa omukulu, era gwe mutwe gwe tuliko. Omulamwa omukulu oguli mu kitabo kyakubikkulirwa mulamwa ki? Mu bigambo bye tusomye batulaze nti Bayibuli etugambye nti kale wandiika by'olabye. Katonda bwe yali ng'abikkulira Yokaana, point number 1 gye tulina okutegeera nti ebigambo Yokaana bye yawandiika si bya magezi ge. Bwe tutunuulira ebitabo ebisinga ebiri mu nsi ne bw'ogenda mu zi library oba mu zi bookshop, mulimu ebitabo bingi. Naye njagala obategeeza baganda bange ne bannyinaze, bwe tunaba nga tunategeera ekitabo kino ekyakubikkulirwa, nga tunategeera ebigambo bya Katonda, point number 1, ekigambo ekiwandiikiddwamu si magezi g'abantu. Kyavudde amugamba olw'19 nti kale wandiika by'okoze eki? By'olabye. Yokaana bye yawandiika tebyali bibye nga ye.
byebyo Katonda bye yamuwa, byebyo Katonda bye yamubikkulira. Nga bwe tuzze tulabye era tugenda okwongera okuyiga nti bingi Katonda bye yabikkulira Yokaana, bye yamulaga, bye yamuwa, bye tugenda okweyongera okuzuula. Era kino njagala nkibategeeze, abantu abamu bakola ensobi ennene okozesa amagezi gaabwe okuvvuunula Bayibuli, okozesa amagezi gaabwe okuvvuunula ekigambo kya Katonda. Waliwo omwe yaŋŋamba nti ago magezi g'Abazungu. Nedda ssebo, oyinza okubanga tokitegeeranga bulungi nti bino ebigambo ebiri mu kubikkulirwa ebiri ne mu Bayibuli si bigambo by'abantu. Omulimu omukulu oguli mu kitabo kya kubikkulirwa, kubikkula mazima ga Katonda. Nsaba Mukama Katonda akuyambe nange annyambe tweyongere okutegeera ebigambo bineeno. Nga bwe tulaba mu kitabo ky'amateeka bwe batugambye, ngenda kusoma luno olunyiriri tuluwulire bulungi, eky'amateeka essuula 18 olunyiriri olw'18. Waneno Bayibuli yange gye nkutte agamba bw'ati nti ndibayimusiza nabbi kubanga ndibayimusiza nabbi ku baganda baabwe afaanana nga ggwe, era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke, era alibabuulira byonna bye ndimulaga. Mukama waffe yeebazibwe nti Katonda ayimusa bannabbi mu ffe. Yagamba abaana ba Isirayiri nga bava mu nsi ey'e Misiri nti banaatuuka eyo ajja kubayimusiza bannabbi. Katonda yennyini yayimusa bannabbi, bw'amala okubayimusa n'abateekamu ekigambo kye. Ndi musomesa naye bwe tuba nga tusomesa abaana nga tubasomesa tubayigiriza ebyo ebiri mu bitabo ebiri mu magezi g'abantu. Abakugu abaakola okunoonyereza bye baazuula ne babiteeka mu biwandiiko bye tuyigiriza abaana. Naye ebiri mu kigambo kya Katonda kino Bayibuli n'ebiri mu kitabo kya kubikkulirwa bye twongera okuyiga si magezi g'abantu. Omulimu omukulu nga tuyiga ekigambo kya Katonda kwe kutegeera nti ebyo ebibikkuddwa biri mu magezi ga Katonda. Kyokka bwe tuba tubitegeera era olina okusaba Omwoyo wa Katonda akutegeeze. Bw'oba wakubitegeera oyo Katonda eyabiwandiikisa yaba alina okukuyamba obitegeere bulungi. Yokaana kye yawandiika tebyali bibye, kubanga Bayibuli etugambye nti kale wandiika by'okoze eki, by'olabye. Atugamba nti olunyiriri lw'olwaleero era lutuwa ensonga enkulu ng'eri gye tuli, ng'eri ki gye tuyinza okutegeeramu ekitabo kya kubikkulirwa kino ekikulu. Kino kikulu kubanga waliwo abantu bangi abataputa obubi ekitabo kino ekikomererayo ekya Bayibuli, bwe batyo ne bawaba okuva mu mazima gaakyo amakulu ennyo. Nti waliyo abamirundi ebiri, waliyo abamu abo bo nga bakiraba mu biribaawo mu maaso nga kitegeeza buli kyonna ekiri mu kitabo kya kubikkulirwa kyakubaawo gye bulijja eyo mu maaso. Point number 2. Omulimu omukulu, ekitabo kya kubikkulirwa waliwo baganda baffe oba abantu abamu ababiraba ng'ebyomu future eyo wala eyo oba ng'ebyokugereesa, naye batugambye nti eyo ki, ntaputa nkyamu, eyo nsobi. Ebigambo bino ebyakubikkulirwa bikulu nnyo n'eri ffe ab'omulembe guno, bikulu nnyo n'eri ggwe andaba, bikulu nnyo n'eri ggwe ampuliriza, bikulu nnyo eri nze. Ku lwaki? Nga bwe tulabye nti bigambo byani? Bigambo bya Katonda. Ate naye tuleke Bayibuli yeyogere. Yokaana yayogera bulungi mu lunyiriri lwaffe olwaleero nti yali wa kuwandiika ebiribaawo. Ebigambo ebiri mu kubikkulirwa bitulaga Yokaana yatugamba nti abikkula ebikola ki? Ebiribaawo.
nti ekyo kitegeeza nti obubaka bwa Katonda obuli mu kubikulira bwali bukwata ne ku makanisa agaaliwo mu biro bya Yokaana. Bwe tutunulira ekkanisa eyasooka era bwe tugenda kweyongera okuzuula mu kyokuyiga kyaffe ng'ayogera nti wandiika eri ekkanisa eya Efeso, ezo ekkanisa zaakola ki? Zaaliwo. Kitegeeza obubaka buno eno nabo bwali bubakwatako. Tebyali bya mu maaso eyo era nabo bwabagasa. Era abaabuwuliriza ne babugobera nabo baabukola ki? Baabutegeera. Ate batugambye waneeno nti ate waliwo abantu abalala waliyo abo abatwala endowooza y'ekitabo kyakubikkulirwa ng'ebintu ebyabaawo edda. Endowooza erowooza nti ebyogerwako byabaawo dda mu biro bya Yokaana. Naye Bayibuli tekkaanya na ndowooza eyo. Nga bwe tulaba mu lunyiriri lwa leero era Yokaana yagambibwa nti wandiika n'ebigenda okukola ki? Okubaawo oluvannyuma lw'ebyo. Ekyo kitegeeza nti obubaka bwa kubikkulirwa bwali bwa kukwata ku buli mulembe oluvannyuma lwa Yokaana. Point number 2, obubaka bwa kubikkulirwa obuli mu kitabo kya kubikkulirwa bwali bukwata ku kkanisa eyaliwo ku mulembe gwa Yokaana. Ekyokubiri nti ate n'ebigenda okubaawo, kubanga olunyi lwaffe lugambye nti ebiribaawo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo, nti nga Bayokaana ekkanisa yaabwe nga abikuliddwa ebigenda okubatuukako n'ebigenda okubaawo oluvannyuma. Kati yefe aba oluvannyuma, ab'ekkanisa ey'oluvannyuma nti naffe bikola ki? Bitukwatako. Kyenva nkwegayira muganda wange, oyinza okuba ng'obadde oli eyo nga binene ebigambo biyisaako amaaso nga tobifaako, nga tofaayo okunoonyereza bikwata ku ki. Naye nkusaba nga nkwegayira kitegeere nti naffe bikola ki? Bitukwatako. Naawe bikola ki? Bitukwatako. Gwe mulamu omukulu oguli mu kitabo kya kubikkulirwa. Nga tusemberera okumaliriza ekyokuyiga kyaffe, atugambye nti olunyiriri luno kye lunyweza y'enkola ey'okusatu emanyiddwa nga okutambulira mu byafaayo. Endowooza etaputta obunnabbi bwa kubikkulirwa nga butambula mu byafaayo ebya buli mulembe. Mazima ekitabo ekirala ekikulu eky'obunnabbi obukwata ku biribaawo mu biro by'enkomerero kigoberera enkola y'emu, nga kitandikira mu biro bya nnabbi n'okutambulira ddala okutuusa ku biribaawo oluvannyuma. Bwe kityo amazima ag'omuwendo agakubikkulirwa gakwata ku buli mulembe gw'abakkiriza. Ebigambo binene byakubikkulirwa omulamu omukulu bwe twagala tutegeere olwaleero bikwata ku buli mulembe. Bikwata ku mulembe ogwasooka, bikwata ku mulembe ogwa Yokaana, ate ne bikwata ne ku mulembe gwaffe. Bwe twali tuyiga mu by'okuyiga ebyasooka, twalaba abasomesa baffe be bali batukola bulungi, twalaba nga tugamba nti waliwo bikwa mu Danyeri we yagamba nti bika kuki ku kigambo kyo, kubanga ebigambo bino byaki? Bya luvannyuma. Ate twalaba bulungi nti ekitabo kyakubikkulirwa kikwatagana ne Danyeri, kubanga nti ne Danyeri ne kubikula naye bwe yali awandiika yabembula ebimu ku ebyo ebyali bibikiddwako ku mulembe gwa Danyeri bituukirira ku mulembe gwa kubikkulirwa nga abiweebwa ebigenda okubeerawo mu luvannyuma. Muganda wange ampuliriza, naawe muganda wange andaba, njagala kwegayirira nga nkusaba mu Mukama waffe tuwe omukisa okutegeera ebigambo byakubikkulirwa. Tuwe omukisa okutegeera ebigambo bineeno ate nga Bayibuli bw'ebiyigiriza, kubanga mulimu ebyama bingi bye tugenda okuzuula, mulimu ebyama bingi bye twetaaga okutegeera, naye olwaleero tukitegeere nga bikwata ku mulembe gwaffe, nga binkwatako nze, nga binkakatako okubitegeera. Kwe kusaba kwange okwegayira Mukama waffe atuyambe tusobole okutegeera bino. Nina okukkiriza okunene nti
buli tuwa Katonda omukisa okutuyigiriza atuyigiriza nga bwe twalabye mu kyamateeka olwokubiri 18 nti nditeeka ebigambo byange ku kamwa k'abannabbi. Kaakano tulina omukisa nti Katonda yabiteeka ku kamwa ka nnabbi Yokaana, ate tulina omukisa nti Bayibuli weeri ebitubuulira. Kyava agamba nti mweteeketeeke olunaku luli lwemu okubagwako ng'ekyambika. Ebintu bino ebibikkulwa mu kitabo kyakubikkulirwa Yesu byatubikkulira, byatulaga bwe tunakkiriza bijja kujja nga bitutuukako nga tubiraba nga tubimanyi ate tusobola okweteekateeka. Nsa Mukama abawa omukisa nga tugenda okusaba. Tusabe Mukama Katonda atuwa amagezi ag'okutegeera. Atuwa amagezi ag'okutegeera ebigambo bineeno. Twongere okubitegeera bituyambe okutukuza namba 1 mu by'omwoyo ate n'okutuyamba okutambula mu nsi nga tuyina emirembe. Nja kusaba muganda wange ali eyo naawe mwannyinaze yandaba. Mu kaseera kano twewombeeke mu maaso ga Mukama Katonda tusabe. Katonda kitaffe omuyinza ebintu byonna, omulungi omwagalwa, webale kubanga oli Katonda ow'okwagala ate webale kubanga oli Katonda atubikkulira ebyama byo. Webale kubanga oli Katonda atutegeeza ebyo eby'ensonga ng'obiteeka mu magezi g'abannabbi. Ate webale kubanga ebigambo bino wabiteeka n'obikwasa nnabbi Yokaana okubikkulirwa kwa Yesu ffe tubitegeere. Twandibadde nga tutambula mu kizikiza nga tetumanyi biriwo singa tewabituwa. Ne tukwebaza kubanga watuwa omukisa ogw'okubitegeera. Mukama Taata, ate nga twongera okubiyiga tukusaba nga tukwegayira otuwa amagezi. Ebigambo bino tubitegeere, tubiteeke mu bulamu bwaffe. Kubanga tuyize mu kyokuyiga kya leero nti byaffe bya buli mulembe, si bya mirembe gyayita, ate si byeyo mirembe gy'omu maaso eyo gye tutamanyi. Naye kati ffe ab'omulembe guneeno ebigambo bino byaffe. N'olwekyo nkusaba nga nkwegera Katonda waffe yongera okutuwa amagezi ag'okubitegeera. Mu kusaba kwa leero ndeeta omuddu wo n'omuzaanawo ali eyazitoowereddwa ensonga ez'enjawulo. Nga tugenda okufuluma okukola emirimu egy'enjawulo, nkusaba nga nkwegera oggulawo ebituli eby'omu ggulu. Emikisa gye gy'obwa Katonda gikke ku baana bo, abaddu b'ab'obuwala awamu n'ab'obulenzi. Katonda waffe obeere wamu naffe, ekisinga obukulu otunyereze wansi w'omukono gwo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Okuyimba kukakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza omutonzi obisanga wano mu programu Yimba Nange ku 3ABN TV. Programu Yimba Nange togisubwa
buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen.